kubanga yalina ekirala kye yatadde okusinga bye natadde kati zaabika emipiira I'm ready ekintu kye nayingiddemu nakiyingiddemu nga nkimanyi nga nkirowoozezzaako ate nga ndi mugumu nnyo naye tonnafuna kiwandiiko ku ssimu yo we nakola gundi ya nero wawulira nkugamba ndeetinze baki ddayo girabe nakugamba ndeetinze baki kati wabeera yagala tugende mu ligo tugende kaddemu akuwadde etinga baki saakawulira nagamba leetinga ba judges ba senior states ba pilots be bantu bange kitegeeza ono ye walayisi gososo okudeetinga era gwe nsoso wa ssente kati waba ayagala tugende mu mateeka tugende tulwanire eyo tugende tulwanire eyo mu bantu bange mu bintu ebyo bitegeera olaba nti ali connected naye ate nze ndi sugar baby kati sugar ne connections zaabike jege oliraanye kooti yiiyaawo neibabo basi baba bakyusa gende e Kampala gende ewa omanya ne gye bazze mmanya ne gye bazze kati ebbanga lye baba maze wano ne badde eri ne badde eno kyagamba era nga tobamanya maama obawa baaki oba otambula awo omuyaye nga akulaba ate wuuyo oyaka kati Bruno tugende mu bajajezi mu balooyazi mu baki tubiisanye guleeta connections omuganda agamba obumanye bukira obuzira oli muzira oli serebu naye nze nina obumanyi kati tubiisanye anti kati ligo tugende naye mugenda kukomawo olowooza wekiba kyetaaga siba Bruno ojja musiba kubanga kati wetudda mu ku exposinga privacy ngenda musinga mwena mukimanyi wegamba oyagala asavingenga omusajja agenda okusooka okubonerezebwa kuta kubanga nze wenamusaavinze what he had to do kubanga leeta yange yabadde egamba pull down my picture yabadde egamba pull down my picture kozesa kuwadde lukisa saagenze mu bino ebirala byonna wabyesonyiye kubanga newe mbeera nabitaddeyo era nange bantaddeko ebintu tinina ebibbo ekitali kituufu tebalina na bujulizi naye ate nze ebyange biriko obujulizi nga nsaba bebi teekako zino ne mu privacy buli omu yakubye muno ate ye yasinze okukuba kati tugende gye tunaakoma ne bwomulanga bamuyingiza ekkomera ola nalabyeko looya we ng'avuddeyo ali ku nero n'akola negundi ne interview ne Hadija n'owanga ajja yakkiriza okujja okwogerako n'abo abantu ababiri n'owanga agenda kujja ayogere nabo tudde mu midiya waleese abo ne boogera ku midiya n'owanga agenda kujja ayogere ku midiya akakasa abantu nti omusango naffe tuguli muki mu 5 twabike nalabyekawo wansi sisi gravity naye kakati nze saalopye gravity tanawanika kifaananyi kyange nati naye waliwo sisi gravity kuba mu luyimba mwali naye nze na address nze Bruno K Bruno Kigundu okitegeera kati Bruno ajja kwesanga nga n'abadde ku sayidi ye bavuddeyo aye nakanisa dde balaba nga bavuddeyo kati Bruno wabeera bagamba nti ekikazi kyeyogeza ekikazi tekitegeera Bruno ye yandibadde ng'omusajja simanya amuwa amagezi yandibadde ng'omusajja n'akola ki n'asizinga faya wonna musaavinze yandibadde agamba kanzijjayo ekifaananyi kubanga kyandoopi naye oluyimba lukole ki kubanga nze nati kakati oli yampushinga wabadde wasiizinze nabadde mmanyi nti wonna amusaavinga ajja kujjayo ekifaananyi kyange akola ebibye n'oluyimba lwenze simugana luyimba akola ebibye kati naye ate abaani omu advise yaleese balooya nga nabo bawandiika nze sinafuna ku kipapula bakimpe kubanga sinakifuna ebyawoza connection nga we nkugambe nze ndi wano so omu si babiri si basatu si bana twala eryo nyongerayo
kati nze baŋŋamba mbu ceasefire. Nange njagala osiizinge bwe kiba n'oli mu mugambe kubanga oli tajja kunkuba ate nze nkole ki? osirike. Toli muntu oyo asirika. Siri muntu oyo asirika era nga wondaba. Naye mutuyambyeko. Nze wasusseemu. nina bunaso naye era abantu bampeereza. Tuyambyemu. Abantu bampeereza message ne baŋŋamba. Abantu ne baŋŋamba oyo omwana oyo olyose n'omutukolerako. Bruno nja kukuta. Nja kukuta olaba nti oli serebu. Nja kukuta. Muleke. Teyandinsunya nati kati yansuna. Muleke omusiru takusiriwaza. Abamulinaanye bamugambe nkubuulire. Amma omusiru takusiriwaza. Kati gwe kimu kyewakoze kyekiri ekyogenda mu mateeka. Webale nnyo. Naye tumusuubira kubanga yo stage nabadde nsobola okuta. Akikole mu protocol entuufu. Ate yaluzinga. Toyina nakyofiirwa. Nze Katonda teyampa nsonyi.